sina kati byebisoose so waliwo leero mulala yeyaze nangamba ennaku akatambula kombala tunaweza emyezi 6 kwetaano tugenda kweteeka mu migwa so mbakubiriza mwogere bungi ne balandiroodi nabo bantu ate balaba situation eriwo ajja kutegeera nti ono adampa bantu ati mukolere ki so togenda kuteeka gavumenti mukijeko akazito k'amayumba neeko ebintu byetalina kukola kubanga gavumenti erina abantu beyazimbira mayumba okuleka aga gavumenti balandiroodi abasinga bali mu looni ng'ojjako fe abalina obutonotono bwe twakolawo so mbasaba tutambulire wamu mu mazima n'obwenkanya nga tetuli bakkakamu kimanyi nga tubakakamu ku buli kintu LDU mulekerawo okuba abantu omuntu mukwate muteeke ku poliisi okuba omuntu coronavirus amukola kata enjala emukala kata obwavu mukala kata ate naawe mukala kata emiggo ekyo kikyamu ne pulezidenti nabagambako abantu yabagamba bakwasisa amateeka mukwate omuteeke ki ku poliisi oba abantu bonna so mbaganyo bannayuganda mwenna abali ku YouTube yaffe oliwadde mugenda subscribe olabe kiki ekiri mu ggwanga olabe updates eziri mu ggwanga mbaganyo baganda bangu twekuume nga tuli banamu kuba ensi erima bantu ensonga ezimu ez'omukulu Bajjo waziwulidde ayagala kutwala mu kooti otaata w'abaana saagala muteeka gyomukawule ensonga z'awakazi kubeera waka kale tujagenda mu kooti so kukwebaza omukulu natandika okulabirira omwana wa Bajjo n'omukulu balumwa nja kubebaza nnyo promota kyabakuteko okulaba nga promota munnaabwe talabirira mwana so ensonga eyo taata w'abaana nga newankubadde namukyawa obuzibu Bajjo obukyayi bwe bumuluma namuleka mulo ate nemuteekako emboko y'omusajja teyasaala omulamba kati alina ebimuluma bingi soko tubuuliremu omwana olwo omuzaala ddi era akukwana ddi namuzaala ate kati nkukuwe gye batukwanira waliyo obutwekwanira mu bitundu byaffe nga bebakwana abantu omwana namuzaala mu kiseera kye namuzaaliramu naye nze gambe omwana Bajjo gwoza Bajjo yemulungi nnyo gwosobola ovaayo n'ogamba abantu nti nowazaala mu Bajjo kiri ekikolimo ekyeneena na omuntu obanga yetulisizaako bomu omusajja omukulu alina omuntu okumulinga ejjinja ly'okumalaalo zoza siswala basajja kubula lwakuba nti tulina ebizibu akazi tuba n'ebizibu maani tutamba n'ebizibu byaffe naye lwansi eno ensi etwenjeeza n'ogwirana n'olowooza nti oba omuntu anateerwa muntu kumba ogenze n'ekiwemmene ku musajja mukulu afuuta alinga kajenereeta simukomubeera mu kitanda abeera afuluuta bufuusi afuluuta nga kajenereeta asanya alinga aliko okusijeni munafu alisulo mulebevu tayagala kukola agamba enna ali awo naye sezaala wange yaŋŋamba yabonabona nyina omwana onyina yamumulekera mutoba nnyo amatagambuzi oba kiki munafu alisulo olwo omukwano gwe ng'avaayo segirinya ng'avaayo ng'ate akutabukira njogere ku balamu n'abagenzi kati ate yowemanyi njogera ku balamu temweta mirambo segirinya mbadde manyi kyaliwo yaliko kyaliwo kati oyo afumbira obufumbirwa bulikisi n'omukazi yamugoba kati njogere ku balamu ate njogere ku bafu sijja kwogera kuwakamu omulambo omugenzi mala gamwogera kukala omulambo abantu amu banoonya oya puleti era ayagala puleti ayagala banoonya kamubaaka banoonya attention kuba baagala mbogereko so osijja muwabuuka sooka mukwano gwa bbaawange bwe yali bbaawange mukwano gwa Bajjo kati byonna bibyoneke bibiri awo ovula aba tulina obuzibu bagamba mbulya kwokya naye Bajjo mikwano gye beebo basegirinya modola abafumbirwa basegirinya era batasobola kulabirira abaana bateesobola basegirinya ab'embaliga batanalaba kakati era beebo kati njogereku oyo omukyajjako ewaffe nekisuulako ewaffe nina Bajjo ku buli kiri mu kitanda wansi kibolooga kirinze tutandike kiwulirize kakati katuna kinyume n'amazzi kati ekisajja ekyo saagala kyogerako kolabo yakutambulidde ekyo ey'omukulu Bebekulu naawe n'abayimbi abasigadde yantambulidde buli gyasooka okwebaza Bebekulu okuvayo okulaba ng'alumiriza bannayuganda ng'ayagala abantu okusookera ddala nja kusooka nebaza omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okuba ng'ayagala ensi ate nga musajja ali strong Uganda yensi esangibwamu kiri kulikodi ku lukalu lwa Africa President Museveni yakyasinza okufuula embeera ensi esinga tribes ennyingi ate nga tuli bamputu muli Abakiga muli Abasoga mulimu Abaganda tulina Emputu mulimu Abanyoli Abakongo Abaki mulimu Abachina Abayindi Abagwe buli tribe eri mu Uganda so nga tosanga ensi nga Kenya ng'ena tribe bbiri so President akaluka alina amaanyi manyi aliko omukono gwa Katonda okulanga atwala eggwanga maaso erina erisinga tribes ennyingi
so okukubaza omukulembeze okuvaayo okwadosinganga eggwanga n'atuzaamu kumaanyi kwaffenna tubeerawo yanga tuyinza ekigambo kya tata w'eggwanga ayogereko egitu era bw'ayogera tusa kumuka ne tuweera nkyebaliza Katonda era musaba takoowa waffe tumwetaaga kubanga ayogerako gye tuli nebaza Bebe Cool yasobodde okuvaayo n'akola ekintu ekinyumirwa eggwanga kuba nze mu kusaba kwange nasaba abayimbi naddala abasinga ba superstar the 10 tops bakole oluyimba lumu nti Juliana essaawa zonna oba tayimba tewali mukazi muyimbi mu Uganda amusinga audience so singa bavaayo tulina abayimbi aboogerwako kali Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleon, Juliana, Rema, Kenzo, David Lutalo abantu abasinga following mu Uganda but gravity njogera ku bantu abali bakoze ku concert neyingiza abantu nti bavuddeyo ne bakola oluyimba olwawamu yandibadde nga national anthem ya coronavirus kiri ku nsi zonna tekiri ku Uganda yokka nga wala oluyimba tubonga naawe lwandisigaddewo nga luwulirwa te nga lukubiriza abantu okuna mu ngalo kati Bebe Cool kyeyagezezzaako era kimwebaza tiyasobodde okunonya buli tribe omusoga nayimba mu lusoga oba epasa wa tribe kinawudde ayimba oba munyoli oba mudama kati gwe kyoba omanya yakuvuluze epasa it's okay oba yemindi ye waddemba okunvuluga saavu munaana epasa wavaayo nanvuluga kati nze kinsobola okwogera nti Bebe Cool yalese n'abayimbi emirambo basobole okudda engulu balipidde bwema njogera ku top 10s epasa yali akoze ku concert mu Uganda oyo naye waakamu ate naye byayimba oba biwulirwa baki uyo alinga agoba omuppi ayimba nga agoba abappi kati ate epasa bamwogerako essaawa zino naye anoonya atensoni epasa abantu abali ku comment ne likes ku Facebook agenda Amerika naye yekola obusolosolo nakabanga lubaale ako kokozeemu abafaanananga ki alina ebintu byakola nga mizimu egimu kutoba ng'omusamize togezaako atambulirako emmando aliko emmando embi kati ate ayagala nnyo likes ne comment kati epasa ye bwe bulamu bwe kyanewunyisa nnyo okuvaayo navoola Bebe Cool ng'ate yamuyise n'amuteeka mu luyimba amusobole omusikako amugja emagombe era epasa n'ayimba epasa naye abatakyamanyi byayimba yakomadde okuyimba epasa baiza yakomadde yagamba yakolakola dda sente ze jase twogera ku ssente bwe tuba twogera ku music wano mu Uganda tewali mukazi muyimbi ansinga ssente taliyo muleete wano tewali mukazi muyimbi mu Uganda ansinga ssente newotwogerera mu bikabu newotwogerera muki nga te abansinga okuyimba mwebali naye njogera ku ssente kashimani kati gyoli kakati bwe tuba twogera ku ssente tetwogera ku kuyimba ate alekerawo okujega abayimbi nga ba Bebe Cool ba legend tulina ba legend basatu mu ggwanga Uganda Bebe Cool, Chameleon, Bobi Wine abo tebabenkana so baba afunye chance n'alipira ku Bebe Cool amwebaze bwebaza kuba naye aba akutte kalandira abakameme kabamanyi so kati ye yavudde ate n'ayimba mu luyimba ate n'avaayo n'agereka Bebe Cool gamba anoonya comment likes atwalize obulamu atwalize kalandini which is okay si kibi n'ate bwayogera ku nze sesiba ku ndongo nze sijja ku ndongo endongo yannemaale madda endongo mukulu ndongo nagisanga mukubo nenjibuukira nange nentwaliza nenkomyawo enkomya wane wendi sesiba ku ndongo era sijja ku ndongo music mulaba nga part of my life it's a part of my business nesiba kumubesingirako music tumukola bulijjo okola oluyimba wano n'okwata miliyoni 35 kuba ogenda wa Franka gyokola video nebakusaba miliyoni 9 tanakola script kuba Franka gyo wano yakyasinza okukola ki video naye nga tonnabakola script nagamba njaga script ng'oli mu nnyonyo mwana ba tokutoko waba good life odamalawo sente mega nagamba njagala script ng'oli mu bbanga kwegamba nga script yokka tegenda kumalako miliyoni endala 5 ozigate ku mwenda tetunayogera kodiyo kwa twogera kodiyo twogera kwa Big Bawa abaana bakyasinza okuba neki etach kuba ne music omulungi banasimu so okola oluyimba wano tezibanga embuzi zakutudde ne lugano ba ne lutambula nga senza otaddemu togenda zijjamu era nebaza abaana bagula tutabalina omukisa tasobola okukola embuzi zakutudde ne lutambula n'atimba concert enambe ekyaddondo n'agikuba epasa asobola oli ayimba nga akuba endulu ezigoba mubbi wuyo kati oyo muyimbi oyo kadidingo maani akole gurupu ya comedian omuganda agamba omwana ayimbanga ennyoza epasa ayimbanga ki ayimbanga lubaale akwatiddwa emmando amala kulinnyako mumando n'ayimba naye nze nja musaba ekintu kimu begatte wano waliwo abayimbi abatali abeeta abayimbi ziri pazo yagamba eyaka neyaka oyo si muyimbi bwe naye waakamu begatte bakole ekibiina ky'abakomedian bazanye kaliyoki bazanye komedi
kati gyotabadde omwana blog amba full figure yagenda ayegayirire Bebe Cool abenga deletinga comments ze naye ati abantu baali bakuvuma nga bagamba biki byoyimbye mutumayi kuyimba wagenda nowegayira Bebe Cool abenga buli comment embi ekwogerako wali erimbu nga agideletingayo kituufu abantu abatanabyakola balina obudde munayinza nina obudde ne Bebe Cool nti alina obudde bumumala kuba kati alowooza kulamu bw'abantu alowooza ku bantu bakansa ali bize abadde mu birthday ya mukyala we so tetulina budde obwo ekyokubiri ffe tulina okwogerwako abaako yayogerwako abantu abasinga baagwa kati full figure ne Bebe Cool bebalekera ffe tulina okwogerwako adde agala kwogera ku Bobi Wine yagwa eyimbe n'olimba lumuzengulera lwaganiza aliko ayogerwako ekyo kyogerako kyekyabantu okugamba nti wadde toyimba dde olekana bulekani wikiza okwewe nti bwe nnyimba oba nalekana oba nayimba ekikulu babitegedde kyobula bali wadde attention ne bawulira bwe ndeekaana kitegeeza ndi wakabi ate badde agalanyi wano bayimbi bwe bali waliwo Kasani Kusasa yayimbye katono nange nenjiwa olutiko waliwo abayimbi nga bo bamanyi katosobola kungeza kusaasira tosobola kungeza ku Juliana tosobola kungeza ku Judith Abie tulina abayimbi kabeere Rema simusobola baakabi balina amaloboozi era bayimba so banze nyimbira tulina wana abayimbi baidha abayimbi bana basinga manya katingalo ndi mayinja abayimbi abasi ukola no sinamanya enya bati tebali na bayimbi ekola mwimba na afa Mozart de mwimba na afa era nategedde diski ya Mozart de yabulira okubala yabudde na kuba gospel watu omukono simanyi nkwata simanyi biki ngola beddala afrowinga nga Mozart de nategedde diski ya Mozart de watufuweli we wano oyina bukakafu nze mukulowooza kwange okusinziira ku beats mu mutambuli ennyimba ne Mozart yaleka wava nakuvunaana nagamba wakyumpayi talina nsonga nze kugambe mukulowooza kwange okusinza beats zatambuliramu ekyo newe okibuuza omulala beats saawa zatambuliramu neza Mozart we ziringa naye ngaolimba labadde lulungi nyo lwatambudde ngolwa Mozart olina wali koyogedde nogamba buli ayimba gospel aba agenda kaganga kiki tuba tweraliikirira naye ngaatika kisa tumusabire etatakuteeka musaala gaffe olimba lwabadde lulungi nnyo era nkubiriza abantu balulabe naye tetumanyi oba agenda kufa omuteeka ku lisitiyo yaki yabayimbi abagenyi kwerintamu anti kati kingisa ali akakoola agenda kajjama bwolabeka amayondi kuko totali motoka egenda kasenyi kingisa amuli wabikola nga mbuzi talya mmere olaba akyegana basiba ku dokita ku kibaati nga balya bikoola Jennifer ngoyina wino mungi ate bwetubeera ffenna bakakola tukakozesa sikakozesa nze ndi muli wa mmere nerwakuba naffe emmere egenda tutugwako Jennifer tukuba twakula luli ng'ogaba emmere wagaba nekinetagisa kubanga nina nnyo okugaba nguba mutima embeera eno gisanze otya eya karantiini nsigiina mu buzibu ndi fine kubanga teri sente egula bulamu bwange nina kugumiikiriza twekume nga tuli balamu tusobole okuddamu okukola bizinesi naye bwe tunagamba ntukozesa empaka kubanga pulezidenti yatutusibira waka kutwabuli yatusibira waka ntatwagala yatukuumira ewaka tukuume obulamu obulamu bwebukadda mu buzima Jennifer ki ekikufuula okuba omugumu balimi banno bakaba olaga nti oli mugumu nnyo tumanyi sevingi kyekiri na sevingi nemigwa tegiraga abayimbi ebali eyo bakaba bagambe abayimbi kibenga kyabulijja kuba neyabadde accent nti mu karantini tugenda yigamu ebintu bingi tubadde tukola abamu tebamanyi saving yeetagisa ati ng'abamu tebamanyi kimu kya 10 katonda okimuddiza omuntu yenna bw'oba oweekimu ekya 10 katonda tayinza kukulekerera ate kirala nti tukole emikwano kati sisobola kubeerawo nabadde ndi awo bamafina nandedde emmere nampeereza ne sente nabadde ndi awo amu nampeereza emmere ne sente nabadde ndi awo kirumira sisobola kubeerawo nabadde ndi awo sipapa yantwala mulaba nantwala mu supermarket nampa ne sente sisobola kubeerawo enjala n'ennuma olw'ensonga nasiga nakola emikwano tukole emikwano kati nze sisobola kufanjala nga kirumira gyali sisobola kufanjala nga mama lususu gyali kyokuli tulina ensukufu tuli balimi n'abalunzi tetwesiba Kampala ukawuka kusireyinga kwekoza bino ebyamaalo nze nalabanga abawala bapostinga emmere kati nga temukyagipostinga n'ebisenge birungi lwoki nga temupostinga mwe gye mubeera n'emmere buli kaseera mwapostinga nga emmere bana basireyinga namenka nakuteekayo emmere basire kwinyo bagamba ki bagamba ekigambo kimu nti mbosire kwini muyigiremu saving okwerinda kwonna kwonna nti just singa embeera ekyukamu bagambye awo
bagana bange bagambe kigambo kimu sibagana kuseyinga bwe myaka jamu kyate giringa jaffe gigenze musenge kubanga bwe bulamu obunyuma naye manya kigoba okula omusajja bw'okula bbiya 5 serving akebiri nywako 3 tonywa lumu kivubi nti onywe abamu esonsekanenga ne musesema emyenge kati sawa zino ononya ndowooza ononya ne kuwasesema tokyagula mbagambe kigambo kimu mu bulamu buno bututambuliddemu ene baddenga accident tuyige nti era naye watadde mu kalantini tuvaamu kama natuwa omusani netusimatuka tiboddamu okukola manya nti kino kibaddewo ate wekidda oba wofuna obuzibu nti omenyese mugulu ogenda mala emyaka ena ani agenda okubeera wano agenda okulisa abanabo so mu bulamu bwonna yiga saving yiga kyokozesa kyo spending asooka otunulye expense gyokozesa ne saving bikwatagana bate bikwatagana ki ekisinga obungi mu bulamu abagaga bana betwegomba basooka ku saving so ekyokuli tukole emikwano tutukole emikwano gyamabaala gyokka tukole emikwano mu madiini kaza sawa kubeera wano nina basheeka mikwano gyange nina abasumba mikwano gyange kabere bugembe tasobola kundeka njala kunsta kabere pastor bujingo tasobola kundeka pastor kanda tasobola kundeka njala nnuma era mukubira akasomo pastor bujingo njala enzita namakula wali awo sina mmera abaana bagenda kufa era ngambe omwana wange so mu bulamu bwonna tukole emikwano okusinga okukola entalo teziyamba tezizimba kati nze nawondabira wano King Sata tasobola kufanjala nga weyindi oba nange siba kufanjala nga wali Bobby Wine tasobola kundeka kufanjala nange siba kundeka kufanjala kwegamba emikwano kintu kikulu mu bulamu era luli yankoya nange Jennifer ofunye emmere Bobby yennyini ne Julius Muganda ewalaki nange Jennifer okwafunye emmere onyaka enkya nafunye emmere gye baleese nkuweeko ne Muganda we nankubira so tuyige emikwano mu bulamu okusinga okukola entalo so akwera wano ngenja nnuma nga bbala mu gyali so akwera wano ngenja nnuma nga bebe kulu gyali tekisoboka ndowooza emikwano gyange kyona gye njogera ogiwulira so tumanye oli mwavu lunkupe olina mikwano gwo mwavu muzibu akugattako ki beera mwakati nze ndi mwavu n'emikwano emikaka mu mikwano gye emikaka oyisa otya nti ogikola ebigiyamba oli w'amazima asobola okutuma n'otuukiriza kyakutumye oba ogenda kubba kibbe obukubite bugasa mu bulamu mwewale nnyo obukumpani nze ndi wano kati America mugira basisobola kubeera wano nga jwete zawedde gyali n'enfe enjala sisobola kubeera wano nga gulikisi gyali n'enfe enjala sisobola kubeera nga Princess Fida gyali n'enfe enjala sisobola kubeera wano nga Betty Katongole gyali mu America sisobola mama wange Sumini mu America gyali kati nabadde ndi awo Tyrone bamuta Tyrone mukwano nga twalina mu group nampeeza milioni emu mu emitwalo 3 wabadde omulaba muta Jose promoter Jose atekabivu nampeeza milioni 2 promoter Jose mutwa atwala bayindi bula ne simu meeting anga kosikola ki wabula nyina bunyime byenkola kati tukole emikwano twali mu group akita Black Life nga group MP yakiteekawo nga tubeera mu tunyime ebibozibozi ebitwaliza waliwo tusaagira nga tukwa ebibozi ebitutwaliriza ne mwejerega muone musekanga mulina stress ne tuzeesala nga manya abantu bedubayi abawa balina stress kati nawana wegala tuba ne stress zaffe naye ogenda ku kigulupu nga kuliko ekibozibozi ne munyumya ekibozibozi ne mwasa gundi gweyagala gundi olina akamenke gundi kwegamba kati awo twemanyira kati awo yamusiba meeting anga nako Tyrone simu meeting anga nako naye yampeereza sente so mama wange mama Fina mwebaza mama wange yampeereza sente zemmene nebaza Amistam asobodde n'okudukirira eggwanga eddamba nebaza Mbuga Esikembuga sisobola kwera nongenja nyuma nga Mbuga waali nsita wanakutawana ngenda bugenzi takagaali wali wala boda ne parking ewo ne mwinsanga etoke liwaguleko lyensibako tasobola nakuninda ngamba gwa dollars tola okwezo dollar manyina okundagira sikakali akabokisi otole kuzibu kati tukole emikwano mu bulamu okusinga okukola entalo n'empalana twewale nnyo obukyayo ogenda nga makoto kwawabira mulwanyamu katono munno omugyamu eriiso ogenze mu kooti mbumuyombyemu ng'ogenze wa ebintu ebimu tubyemalire ng'abantu ensi enyuma abantu ate obumu bwaffe byemaanyi nkubira omulanga abawala abali ebula naddala abali mu biyumba abali luddawa mubeera ne muvuma President Museveni ne muvuma ensi yaffe ne muvuma Uganda yantama Uganda nvundu ndowooza kino kibe kyakuyiga mwalabye olwalwadde lwatabuse ne babagamba mudde wammwe ne batandika group company z'abatwala mudde wammwe kitegeeza almost the best twagala ensi yaffe okusinga ebintu ebirala mulekera nga okwata Uganda ne mugigalaganya ku nsi ne Rwanda enyirya nyinyi gende Rwanda ne akuganye beera eyo gumanya banyandira bali wano Uganda bana Kenya singa gende Kenya tewali akuganye kugamba Uganda ensi kyasinga mu tribe nyingi President Museveni zakulembera era nebaza Katonda nti Katonda yafuga ensi eno yalonda President Museveni akulembere eggwanga no President atukulembera bukulembezi twagale President tumuwulirize nga twagale ensi yaffe ensi nyingi Katonda ba Dubai obadde obwale Dubai nga butta abantu era abaana basinga bana bayingende Dubai batotera bano obwale tewali muntu munnansi alese bulwadde wabula ab'e Dubai baleeta obulwadde wano ab'ensi endala abagenda batambula
kitegeeza ffe tetwanoyinza wadde ensi yaffe Katonda gyagala nnyo era nagiwa omukulembeze omulungi kyova olaba tuwale tukyalina omukisa obutaba na ndwadde ezo nga ffe tuzefunidde wano waba baleese ndeete so mbakubiriza bannayuganda oba baganda baffe abali ku byeyo abali luddawa almost the best mulekerawo okukwatanga ensi yaffe gweolaba kataba wokuba olaba ekibi kyokuba ezo ensi nga Dubai tosobola postinga wadde accident tosobola postinga mistake yonna mu Dubai ebyama bisigala ziba sekweti za ggwanga naye wano mu Uganda omwana alaba akadiba wali kakuba akantu wali akafuka akuba ka postinga naye nga ne Museveni azimbye enguudo za Kisolo azimbye enguudo za Wate wali azipostinga wano tuli ku Queen zo bazimba wali Northern bypass okendeza jam mu Kampala tewali alipostinga wali alugerako so tulekerawo okuvumirira ng'ensi yaffe mukitegere nti ensi yaffe ya mugaso kyovola babasindika muddeeye wammwe era ogenda kudda nga ate Museveni ye president so tukumenga mugondere amateeka tunabe mu ngalo mbagambe ekigambo kimu buno bulwadde bwa ddala abantu abalima nti obadde tebuliyo obadde buli serious gye buli